nkolera ki? Badde nkolera ki nga taata wange tawonye? Ngankoze. Ngankoze. Ngamani taata wange agenda kuwona. Nga taata bajemuwa. Ngamani agenda kuwona. No te vamos a acusar, hermano, te cañó el caño. Neta. Para varios. Para varios. Vamos, de poco, vamos. Kitalo nnyo ddala ekya muganda waffe kwano gwaffe gwe twakyazaako wano ku kyano yaffe era gwe twalwana ennyo okulaba nga tuyamba famire ye Mzee Patrick Tata w'abaana 8 nga bwe twabalabako wano ku Habiking Uganda. Kitalo nnyo eky'omukulu oyo nga olaba mu bifaananyi awo nali nakasisinkana famire eyo era twagisanga mu mbeera eyali enzibu ennyo. Famire eyo yali yeetaaga emifaliso, yali yeetaaga ebyokulya, yali yeetaaga ebyokwambala, yali yeetaaga ebintu bingi nnyo era nga twagezaako nnyo okulaba nga ebisinga obungi tubifuna. Twalina enteekateeka okulaba nga omwaka guno tubaako ate engeri gye twongera okukyusiza ddala obulamu bwa famire eyo. Nga mu ebyo Mzee yali yasaba okumuzimbira ttooyi kubanga yali talina. Nga olaba mu bifaananyi awo yali agezaako okundaga ekinnya kya ttooyi kye yali yasima ng'era kyetaaga kuzimbibwako ttooyi kubanga baali tebalina we beeyambira. Ekyennaku ekiriwo nti muganda wange amanyikiddwa nga I'm the only son of my father Segawa yakomawo wano n'abaako engoye zampa naye Mzee yafudde tayambadde mu ngoye ezo. Kitalo nnyo ddala. Omukyala Olivia yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga ayamba famire eno era nga twalina enteekateeka n'omukyala oyo Olivia lwakuba munnange obulwadde bwa COVID buno nabo tebwamuleka kyekimu nga tulina osooka ate tumulinde aterere ddala bulungi ate tubeeko enteekateeka ze tutwala mu maaso. Waliwo omukyala mukwano gwaffe Sana ono naye nga yavaayo omuzungu mwamulaba yavaayo tuwa emifaliso wamu n'ebyokulya n'ebyokukozesa mu mbeera y'ebyobulamu ne tubitwalira famire eno era nga olaba mu bifaananyi awo eyali ataagoberera mboozi eno bwe kityo bwe kizze nga kibaawo. So olunaku lwali lwa 6 ate ne bambikira nti Mzee avudde mu bulamu bw'ensi eno era bwe tutyo nno ne ŋŋendayo butereevu ne tuziika Mzee Patrick era ng'abaana wenjogerera basigadde mu bbanga. Tugenda kukola buli kisoboka okulaba nga tubaako engeri gye tuyamba abaana bano kubanga mu miitingi nabaddewoko naye buli muntu yeesambye abaana bano okujjako abatono nga kwe kuli omwami omu kojja w'abaana abo nga ye yasazeewo nti wabaawo ekikolebwa ajja kubeera wamu nabo naye abaana bano tebalina muntu agenda kubeera nga abafumbira, tebalina byakulya, basigadde mu bbanga nga obalaba mu bifaananyi awo. Kitalo nnyo ddala.
Mzee wetu no twamaze okumuziika naye mu miranga abaana bano boolaba omukulu abuuza tugenda kubeerawo tutya kitaffe waatali kubanga kitaawe yabadde essuubi lyabwe. Tugenda kusobola kwebeezawo nga nkoze naye nga bwe tukola bulijjo wano kwa Biking Uganda ngenda kubasaba ngenda kukola buli kisoboka tukole buli kisoboka sharing story eno mu bantu ab'enjawulo tambuza emboozi eno mu bantu ab'enjawulo tulabe engeri gye tuyinza okuyambamu abaana bano beetaaga okusoma twetaaga okubafunirayo ka bizinensi akayinza okubaako engeri gye katambuzaamu obulamu bwabwe financially. Twetaaga okwogerako n'abaana bano twetaaga okubabuulirira kubanga bo beetaagira ddala obuyambi. Okay, kambaleke mulabe okuziika nga bwe kwatambudde ate nno nga bwe tutetenkanya tuyambe tutya abaana bano. Ngenda kubanga nzirayo njogeremuko n'abaana bano era story nja kuba njibatera wano butereevu ate twongere okumanya tuyinza kwongera kubayamba tutya. Nkowoola abo bonna bemanyi abasobola okubaako kye bakolawo ku baana bano. Nkowoola aba St. Paul Anglican Church USA Boston. Nkowoola aba Cashin Business Consult mukulu Timothy Madam Senyonjo manyi muli bazadde nnyo era manyi ensonga eno ejja bakwatako nnyo. Nkowoola buli kinoomu ayinza okubaako engeri gy'ayamba bonna abatulaba ku mukutu gwaffe guno bannaye mbakowoola mujje tuyimirewo ku lw'abaana bano. Nkowoola bakwano bange nkowoola buli muntu amanya Biking buli muntu ng'oyagaliza Biking yesaawa tuyimirire wamu tuyambe famire eno. Ngenda kusaba Mukama Katonda abagaziize tusobole okubeerako engeri gye tuyamba abaana bano. Kambaleke mulabe buli kimu nga bwe kyatambudde. Mukama abateremu obwangu. Kitalo nnyo ddala. Maziga era n'abakulu b'ennaabana njagala okweyanjula amanya gange nzeeramu ekifuba n'ekiseera eky'obutagwiramu mu kifuba, ekiseera eky'okunoonyezaamu n'ekiseera eky'okubulirwamu, ekiseera eky'okukuumiramu n'ekiseera eky'okusuuliramu, ekiseera eky'okuyulizaamu n'ekiseera eky'okutungira, ekyokulwaniramu n'ekiseera eky'okutabaganiramu. Magoba ki gafuna oyo akola emirimu mu ekyo mwateganira? Nalaba okutegana Katonda kwe yawa abaana b'abantu okubateganya. Ekitundu kyaffe awe twagala okwaririza Uganda ekisaa kino 35 nalyoka 38 nalyoka nekola ki nekusenga nalyoka nekusenga kwe omulokozi Katonda kembudensa Sanyuse Yesu yana yanjagaza Yesu ansanyuse sanyuse Yesu yana zake bibi namusenga natangoba zange uwe naye wange yabitane
Mugenzi era nga tugenda kukozesa ekkubo eryo lye tutunuddemu eryo tukkirire bwe tutuuka ku muti gw'amasannyalaze awo tujja kukkirira n'ekkubo eryo okutuuka ku kijja ekiri ekyemmanga awo bwe tugenda okuziika. Baagaliza nange emirembe gya Kristo. Obubaka obulala twabusomye edda bwawedde era essaawa eno eddako ekkanisa egenda kutukulemberamu n'abagenda okusitula omubiri gwa paatu tube nga tukkirira okuziika. Katuyimba oluyimba 267 Katonda osembeze nga tugenda ku mutanda. Menaka yangu. Naka yagala kukambu. So ndi wano ne baganda bange bano nkoola oleyina gyoli tutetenkanye tulabe abaana bano tuyinza bayamba batya. And to you my friend Sana, I know of course we came with you to rescue this family and we really promised them a lot of things that we are going to do for them, but right now they are orphans, they have lost their dad. This family needs a lot of support, education. These ones are so young, so we need to see how we can help them out. This is a sad moment for the family, but I know together we can help them out.
So my friend Sana, I don't know when you're coming back to Uganda, but when you will come back to Uganda, we shall sit down and schedule and see how we can help you out. And to whoever is watching us all over the world, this is a family that needs a lot of support. They need food, they need shelter, they need to go to school. These are still young kids, and right now their dad is away, their dad has gone, their dad has passed on. So I'm calling out to whoever can support this family. The distance is not far away from Kampala. I can bring you to see them and we see how we can help them out. So yembera eriwo baganda bange mwenna abatulaba ku mikutu egy'enjawulo ku Facebook, ku YouTube, ku TikTok. Family eno mwagiraba twagezaako nnyo okulaba nga tugiyamba mu nsonga z'ebyokwebaka, engoye n'ebyokulya. Essaawa zino twetaaga kubayamba babaddewo batya kubanga kitaabwe takyaliwo. So tulwane, ngenda gezaako okulaba nga nkomawo ngezeeko okukwatagana n'abantu b'okukyala ab'enjawulo tulabe engeri gye tuyinza okugattagatta tuyamba abaana bano. Naye naawe atulaba osobola okubaako ettaffaali gy'oteekawo. Nga bwe nzizinga nkola, nze saagala mu mpeereza ssente. Gw'oba olina engeri gy'osobola oyambamu osobola okutuusa ku famire eno, gwe n'ofuna engeri gy'oyambamu famire eno, kubanga y'engeri yokka gye tusobola okubayambamu. Nze Habiking Uganda, abantu abo boolengera be bantu ab'okuwerekerako omwoyo gw'omugenzi, omubiri gw'omugenzi mu kifo kino mwe tusobodde okweraba. Tewali nnyo bingi nnyo bye ngenda kusigala nga mbanyonyola, wabula nga bwe mbategeezezza tuyambe famire eno. Ngenda kugezaako okukwatagana n'abantu b'omu kitundu abasobola, buli omu tulabe engeri gy'ayinza okuba. Abaana bano nno bangi, tuyinza bayimiriramu nze nzekka, wabula tusobola okubayimiriramu singa tukwataganira wamu. So nga wenkoowodde buli omu gy'oli, abandabira ku Facebook, abandabira ku YouTube, abagenda okutulaba ku Spark TV, abagenda okutulaba buli omu, abaana bano beetaagira ddala obuyambi. Kitalo nnyo ddala ekya Mzee Patrick. Ndine muganda wange Kaggwa enjo ku kamera. Mbeere bulungi, mbeera.